Dorothy Nantale mutuuze w'e Bulasana mu ggombolola y'e Lwengo Lulo mu disitulikiti y'e Lwengo yawuniikiriza ekyalo bw'asazeewo okwesimira entaana ye. Entaana esimiddwa ya fuuti 10 wabula ng'agitaddemu ne mwana Adamu newankubadde mukyala mu Katoliki. Azimba mwana Adamu nga saagala kunjiwa ttaka mu kamwa. Agizimba nga ngyesimbiti era kyenava neekwatiramu. Watutuukidde mu kifo kino ng'abazimbi bakyali mu kugiyooyoota okugituusa ku Ssoomukadde ono kw'agyagala. Ne mugamba njagala munziike bwe muti bwe muti. Nyimbira enju yange nga ntuufu. Kaakati oli nanziramu n'aŋŋamba tiwali agenda okukuzimbira nga bw'oyagala. Essente zo bajja kuzirya buli. Ky'oba okola gwe weezimbire. Entaana eno ezimbiddwako n'akayumba akasereka obulungi. Nantala atugambye nti talina mwana ku nsi nga nebba yamufaako dda. Okwezimba kubanga nga sirina mwana asooka nzaalibwa sikwataka ku mwana sirabana ku mwana nange nga siraba mwana alinzimbira neefuna ekirowoozo ekyekolera neezimbira ekizimbe kino kendigenda kendiwumuliramu. Ku myaka gy'alina ono alaba bulungi nga n'okutambula asobolera ddala. Nantale musanyufu olw'okutuukiriza ekirooto kye era obwedda yeekommontera mmindi ye ng'abazimbi bwe bakola ogw'abasasuzza. Nantale aludde ebbanga ng'ayagala okwezimbira entaana wabula ng'atya abazimbi abafere okutuusa lwe yafunye be yeekakasa okumukolera ky'ayagala. Era ennyumba yange nagizimba era nga ngyetaaga kubanga be nannyonnyola kunzimbira baagaana ne bagamba nti bajja kusobola. Nengyezimbira nga neetaaga era nga kyegomba era ngenda na kugikoleramu akabaga nsanyuke bulungi nga nkyalaba. Ono yeesunga entaana ye ng'agamba nti wakukola n'akabaga ng'ewedde ajagulize wamu n'okuweza emyaka 10. Ennyumba yange eyo bw'eneggwa nja kugikolera pate kubanga mpezezza emyaka 10 nange nsanyuke mu maka gange gengenda okuyingira. Asekeredde abamugamba nti akola nsobi okwezimbira entaana abatamanyi nti ye kino kye kirooto kye okwezimbira ennyumba ye ey'olubeerera ng'etemagana. Kyokka asabye buli asuubira okuleeta amabugo ng'afudde okugamu wakati kimwanguyize n'okutegeka akabaga k'okuyingira entaana ye ng'akyali mulamu. Ono n'ebyessanduuko agamba nti yamaze dda okugigula nga bw'afa tajja kukaluubiriza muntu yenna okuggyako abanaamusinga n'okumuteekamu bamuziike. Bampa olubugo lwange ndulye nga nkyatunula nduteeke ku nte yange gye ngenda okutta ngirye nange mmanye gye ki olubugo lwange. Abantu ab'enjawulo beesomba okulaba ku ntaana y'omukadde ono. Kuba ne wenzije wenze wenentuukayo ntidde okuyingiramu naye ne banga ayingira tewali buzibu. Nate omukadde okujja omuyita okumulaba omukadde nga ye mugumu. Twewunyiza ddala nga mukadde akola ekintu kino nga mulamu naye ng'ate ye mu kukikola kwe mu mativu bayagamba nti bw'anaafa nga takyekoledde abasigalawo tajja kwesiga nti bajja kumukolera ekintu ky'ayagala n'asalawo akikole nga mulamu. Bali ku ddimu ly'okugizimba bagamba nti mpaawo kye batoma nti kuba omukadde ono bakkiriziganya bulungi era bawa buli kyetaagisa. N'omugamba ebbaati lya ssente bwe ziti lino ly'ebiri lino lya mutwalo naye ng'ayagala ery'ebiri erisinga ebbeeyi. Ekintu yakyetegekera ng'akyagala. Era bwe twogerera ne bye mulabe byonna gulinga ogutandika obutandisi. Kuba tukyagenda mu maaso n'ogukola budde ku mutindo era mukadde kigambo kyagamba nti mukole kino kye tumukolera. Ono si ye yekka asoose okwezimbira entaana nga tulabye abantu bangi abasalawo okwetegekera akaseera ak'okuzaama oba oliawo lwe banaatebenkera emirembe nga bakkiridde ezira kumwa. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.